Sb4 Media, Fina Tuggussa Enssonga. Omukulu n'omuto ensonga tuzigonjola. Likinga, commentinga, subscribinga. Elisesa, obisanga yoku Sb4 Media. Yaffe Tuggussa Enssonga. By the way, no muntu abadde awalanira ddala Bujingo yandikabye amaziga. Bwe bali mu mbiranye bewalana yandikabye n'atonyesa ziganaga nti ayi Mukama. Wandirabe bannamwandu Susan babadde tamanyi nga bavaayo. Wandirabye mukyala wa Bujingo bwaga nti nagamba taata taze kumala obulamu bwo munna. Ne Susan Mukama akola. Bujingo yagudde atya? Bujingo yawanisa atya amagulu? Bujingo essasi lyamuyiseeko litya? Bujingo yabadde ne Katonda we. Katonda jja. Teyabadde na Katonda wo. Nga kibi bambi kasajja katukadde kabuyira enjiri yake y'okusaaga. Ibambika kwano ko ng'olabye ne mukwano gwo ng'olabye. Ntandika nkankanye balese ekipa ky'amazzi nnyo ku mazzi nywedde ku mazzi mami kakkana katukoze tutya waliwo n'omwe yaŋŋambye naye mami tosobola kusimanya tugende emulago konze nedda kankubire ba Susan nkubidde ba Fulufiga nkubidde baani okeera ku makya oyogera nani? Njoga ni Mama Fina bulenga ngene muraza sente ku simu wamujjawa ku Facebook kadabe namba abade navuddeko anti ogirabe eno si namba ya Mama Fina wawe government otuyamba senga ne dado fayo tuyamba bannange bakubba Kusaba kwa banji n'okusala ku lugendo n'okutangira ku bafe abasusse mu kwerimbika mu linnya lya Mama Fina ferimise mu linnya lya Mama Fina ku Facebook abo bafere abeetaaga obujanjabi wamule kansolingi akusande omusanga bulenga nga bulijjo okumanya ebisingawo kubira Mama Fina ku noti 782 95 17 abimwemu ne ku noti 772 45 99 kagamunya. Airtel Extreme Unlimited Internet is now bigger, faster. Say goodbye to internet limitations and hello to unlimited possibilities. Experience the incredible power of super fast unlimited internet connectivity and wave goodbye to frustrating buffering connections. That's right, bigger, faster unlimited internet at unbeatable prices. Dial *125# to activate your monthly unlimited internet. Airtel, a reason to imagine. Mukama yebazibwe. awewe ekitiibwa Ndi wano ndi mukola kakubi. Abaana simanyi lwaki. kitiibwa tukiddiza Mukama. Nina wano wembadde ndaba abaana abasirusiru. Simanyi lwaki. Musumba okuwona amasasi bakufudde comedy. Kati weewuunya musumba weewuunya abo bamufudde comedy. Abantu weewuunya batandise kukola mu comedy babifudde bintu bya comedy. Tebakkiriza nti Katonda gyali. Naye ate osobola obbasanga ng'ate bagamba nti Katonda gyali. Ekituufu. Okitegeera? Mukama nyamba. Mukama mponya kino. Era n'akugamba nti Mukama alina we yampisizza awatayitika. Okitegeera? Ye n'alowooza nti Katonda ayagala ye okusinga abalala. Katonda ddiri yakeera ku makya n'aboola abalala ne babeera nga bo bamusaba abayisa mu struggle. Kyenjagala mmanyi. Katonda ddi lw'olowooza nti gwasobola okuyisa awazibu ennyo naye ate munno n'atakimubalira. Era ddi lw'olowooza nti gwe ssaala eyo gy'osaba ekuwanguza abalabe bangi nnyo n'olowooza nti munne ssaala gy'asaba ng'afukamidde wali yo temuyisa wazibu. Amaaso no gireoga nnuma ngenda kwambala mu kugalo bindi.
Basaba ne bannyabo tubalamusizza nnyo. Bandabireko wano. Mwebale kulaba SB4 Media. Twongera okubebaza okutuwagira n'otulaba. Okusooka kwange nsooka okuyozaayoza Makula Bujingo. Susan Nalungi wa Bujingo. Kulika. Abadde afuuse Namwandu ku myaka emito. Tomanyi kiki ekitegeeza. Si mwana muto limate kujubisa. Tomanyi kiki ekitegeeza. Singa Bujingo yafudde. Nitwalisigadde tutya kuba mu kufa kwa Musumba Iga. Ensi yagireka wala. Twakaaba. Kwali kwa Kikangabwa. Ate no lyawo ye yalwala. Naye ate tekwali kwa Kikangabwa kuba yalwala okumala ebbanga. Yalwala nakatebeza Musumba Bujingo. Va ku ekyo. Tewali nsonga lwaki kyandibadde Kikangabwa ennyo kummwe society y'abantu. Tetwandibadde na Kikangabwa. Omanyi twandibadde nakyo. Twandibadde n'ekintu kye bayita ebigambo. Tetwandibadde na bigambo nga ffe abantu ebyaffe byandibadde bisindikibwa direct eri Susan. Wabula. Ekintu kino basebo ne bannyabo Susan baamulese ebbali. Ne bamuteeka wali. Lwaki baamulese ebbali? Nti Bujingo teyafudde. Naye kati nnyo anti Su aliwa. Bonna tebaagala kumanya. Susan aliwo tebaagala kumanya. Omuntu wa Uganda teyeetaaga kumanya. Naye tutunuuliremu twagala okutangaaza ku bantu. Ebigambo ebibadde byogerwa ku Bujingo ne Susan Makula. Okuva lwe baatandika okweyagala ne bakola obumbadiiri mu kamera ne beewaana Musumba n'abuyira ebigambo 3 ebiddire ku mibeera ya Susan byonna ebibadde ondoza ne ku lunaku olwo yasooka kubuulira ku Susan. Kubanga Susan Bible ya Bujingo ey'okubiri. Basebo ne bannyabo nga tonnatunula kintu kyonna tunuulira Susan Makula nti singa Bujingo abakufa. Olwaleero senga emirange gikaabwa ku Bujingo. Masitaka kuluma yamba yakugalo bindi. Nenga atuguyambadde bikipuli nnyo. Margatandisemu. Onsaasire. Ogenze noyogera ensonga eyo nange ne bamu akafaananyi. Singa Susan ali atya. Wali wulidde ekigambo. Ebisiraani by'amakula. Akasajja k'amakula. Yayingira ofumba butali bwe yampangidde. Abadde ayagala omusirikale yafudde. Abadde ayagala kino. Abadde akola kino Susan twamulabirawo nga ayita Pentagoni. By the way, n'omuntu abadde awalanira ddala Bujingo yandikabye amaziga. Bwe bali mu mbiranye beewalana yandikabye n'atonyesa ezziga n'aga nti ayi Mukama. Wandirabye bannamwandu Susan babadde tamanyi. Nga bavaayo. Wandirabye mukyala wa Bujingo bwaga nti nagamba taata tazze kumala obulamu bwo munna. Naye Susan Mukama akola ebyaddala. Kati mbuuza basebo ne banya bali ku SB4 Media. Eggwanga lijjuddemu abantu milioni ndooza nga 45. N'abali e Bulaaya mutulaba. Bwe tuba tukkiriza ebyamagero Katonda byakola ddi lwabikola na lunaku ki ne kwani. Bwe kibanga Bujingo ayise mu kufa okwo abantu ne bagamba nedda kontenti sitanti okitegeera kitegeeza nti ffenna abali mu ggwanga temukkiririza mu Katonda mukkirize Maama Fina yakola. Kyavudde ku abantu kukiyita nti kuba nange bindi mbyutegeera ku social media bwoyita babe kifudde kyakuzanyisa oba boogere naye kati buli ayogera aba awakanya Katonda.
era buli ayogera byasooka ne birandinga nti Pastor Bujingo we twogera ayinza okubanga mufu naye omukuumi we akonfamingiddwa nti mufu you know ensi yonna neewaawaala ne bagamba nnyabo Bujingo waffe batuuka baga nedda Bujingo tafudde mulamu mukuumi we yakoze ki yafudde nti eki nti batya nti kiki amasasi mmeka 13 Bujingo waali mulamu ye yavuze nampulano gundi mu ddwaliro n'avuga n'atwala omuntu mu ddwaliro mbwati bassebo ne bannyabo ndi mukyala musamize seegaanako busamize ne bwe nali nkyali omuwala omuto nga nfuna omwami agenda okumpasa yamanya nti atwala musamize ndi mukyala mulogo ndi mukyala mumalirivu naye mmanyi nti Katonda asobola okukolera omuntu ekyamagero mu kaseera k'otasuubira mu budde bw'otasuubira bawakanya amaloboozi agazze mu tayimu gy'otasuubira w'otalina ky'osuubira nti kisobola okubuuka wano kikutaasa tugamba nti Katonda amututte Katonda yamuyise twagala tumanye ennaku za Bujingo ez'okuyitibwa Katonda zabaddewo ku olwo oba akyalina obudde bwe yamwongera bw'amanyi bw'alina okuwangayira mu nsi muno tugamba nti okufa kwonna Katonda yalagira nti okole ki ofe kati temukkiriza nti Katonda alina chansi ze yawadde Bujingo yeeyongereyo mu maaso babano abantu abasinga obungi simanyi lwaki ne bawakana bagamba nti ate eddoboozi ndeveri ne bagamba nti tekka wansi wa steeringi mbate abantu twagala tubatangazaamu kino omuntu ng'ovuga ku mmotoka ennene wansi wano between steering ne driver waali osobola okugwawo bwoti baki bawakana babakana ebintu bingi tetutunuulira Bujingo yagudde atya Bujingo yawanisa atya amagulu Bujingo essasi lyamuyiseeko litya Bujingo yabadde ne Katonda we teyabadde na Katonda wo oli wuwe Bujingo yabadde ne Katonda we nze baali bagenda okutta omwami wange twava ebweru nentula ne mugamba kiro sawa 7 ne mugamba eje enkyo ogenda kusomesa naye togenda nfunye okutya muli mu mutima abasajja abakuweereza zi message nga bakanga okeera okuva wano yaŋŋamba Namutebi Katonda yalina olunaku lwange olw'okuvaawo okitegeera era bwe mba nvuddewo sirina kyensobola kutoma mu nsi muno nzijukira zaali ssaawa 11:30 nampita nanga Sofia salamu aleiku neŋŋaana omuddamu salamu aleiku nankuba oluyi naŋŋamba labirira bulungi abaana nampa waayita eddakiika 16 nga Meja mufu kitegeeza Katonda yali amaze okuteekateeka embeera ze era omuntu bakugamba omala ennaku 40 nga wafadda kali n'omukadde w'ekkanisa ndowooza yali yafadda dda ennaku 40 bwe tuba tukkiriza mu Bayibuli bwe tuba tukkiriza mu Kulaani nga tokkiriza Maama Fina kkiriza nti Katonda alina ebyamagero byakola ki byasobola okuteekawo mu budde bw'otasuubira lwakuba Katonda alwawo malunda bange yafa Maama Fina yanguwa speed control mu ddakiika naye ebya Katonda birwawo nti Katonda tomuteeka ku pulogulaamu zo tomuwa ggwe kikyoyagala okitegeera kamba ekyokulabirako olunaku lumu waliwo akabenje ak'ennyanja wakamanya ku lyato omwana nali no wakugenda ku boat cruise eyo yali yabagagga kati Katonda yali akongerayo ennaku ozaala abalongo kituufu abasajja abagagga babilioniya and bilioniya baatuula ku lyato okugenda ewa mutima okweyagala nga balina ssente empya n'enkadde abantu bayingira eryato abalina Katonda waabwe nga baga temunnaba kutuusa beekubira ku lyato ne baddayo
kakyakawuuma sasi Katonda n'abateeka ku lyato ne bawuga ne babeerawo ne bali obulamu mwenna mwabalaba ojja kujja eryato abantu bayirabe naye abantu baafa nga bafa ng'embuzi omwana eyali ku lyato eyali mu lyato avuga ebibyavuba baali bamuyita okwi so mukyala we nze yamuzimbira n'amaka asula bukeerere nze yamuzimbira amaka n'ensomesa in fact n'abaana be abamu nze abaweerera omusajja n'afubuutuka eri omuvubuka n'ava ku lyato nga mumanyi wa lyato era ng'alina experience ku lyato omusajja n'agwa mu mazzi n'ataasa abagagga in fact yataasa n'ekiyimba firimaani ye yataasa ne mulangira wasajja ye yataasa abantu abasinga omuvubuka amala okutaasa abantu abatadde ku lukalu addayo omuvubuka amazzi gaamumira era n'afa kikyali ekyekyo yali nteekateeka yaani ya Katonda lwaki mwagala nnyo okuyimiriranga mu kamera mulowooze nti mwe Katonda mwe baakolera ebyamagero era lwaki musuubira nnyo gamba nti amakanisa agasinga go tegalina byamagero nze sikkirize sabira wa Bujingo era sisuubira kusabira Bujingo kuba ni mukazi musamize nkola manyi byensinza sinze emisambwa gya nsinza ki naye singa mba nfuluma wana awaka nga nvuga emmotoka accident nejja ng'omusajja agenda kunnyingira kyensoko gamuga ati Mukama Katonda sisobolaga nti jjajja nambaga mukasa w'ennyanja ayi Mukama nze nafunako accident edda nga nakafumbirwa omwami wange twali tugenda mwami wange atudde wano nze avuga waliwo n'abakozi amabega babiri kiro zaye ennaku z'omwezi nga 24 tugenda kuliira Christmas emitiana mu kyalo tuba tuvuga tuli ekikonge ku kaserengeta bakamanyi ente nejja ndooza nga erina kiro nga 4 nagiraba bulabi nga etuuse bweti ngenda okugiraba nga ndi Mukama ente ekiro ebina negwa ku mmotoka yonna esobola okuggwa SB4 ente yayingira emmotoka neebuuka mu bbanga bweti neyeefuula bweti ente neegwirawo nefiirawo nebanga eyafudde kuba namanyi dakiika ndooza nga 4 amanyi nafudde kyenakola nakoona ku mwami wange nga neetanyega nemugamba ajo oli mulamu nanga ndi mulamu nempita Mamesta nemugamba Mamesta oli mulamu ti ndi mulamu naye emmotoka bamenya mmenyi ffenna ogivaamu naye nga ffenna tuli balamu okuggyako obulabirwamu obwatufumita Katonda yali atanatuusa Katonda yali agamba Mama Fina nti okyayinayo omukisa nze we batya meeja abantu bakuba amawulire ne babuuza nti meeja agenda awunyiriza Mama Fina buli wabeera kuno Mama Fina yabaddewa okitegeera era n'abazigu bwe bakwata benatuukako nga mbabuuza lwaki bagamba Mama Fina ffe tukulabye enfunda nnyingi ne meeja mwali ku petrol station e Makindye ne tubaala tuganidde Mama Fina talina mutaawaana ne mubeera mu supermarket e Busega nga mugula ebintu etugamba Mama Fina talina mutaawaana ne mulinnya ennyonyi mwali mugenda bweru nga muvuga ne mupaakinga ekajjansi ku gas line ne tugamba talina mutaawaana sasa bamala ebbanga nga bafollowing okumala ebbanga naye nga bakugamba nti Mama Fina tolina muki mutawaana lwe twamuzuula yekka lwe twamugjawo bassebo ne bannyabo tutunuulire obulamu mu nsi ng'obwagaliza munno okusinga gwe bw'olowooza nti olina obweyagaliza tutunuulire essaala gy'osaba bwe muba mugamba nti ffe abasamize tuli babira tetukola what about mulokole munnammwe nga ye yasabye essaala eyo mwoyo n'amugamba situka ovuge tetutunuulira Bujingo ba yayongeddemu mu byayogera tasobola kubanga yoyongeddemu ne twebaze ekyo Katonda kye yamukoledde n'amuwa
chance ki nakati nkuba mwakafaananyi emmotoka yanandamu okugivuga omanyi ensisi esobola okukukwata eriwa naye Bujingo omumanyi mumanyi pasita Bujingo omumanyi kanzi ogalubindi zino era nakuma mulaba mu kufa kwa katoto wange pasita wange oyo omumanyi ye musumba Bujingo kati ye muntu omuvumu mu duniya muno naye ye muvumu ye muntu atakyuka mu duniya muno mpa obuvumu obwo ate no nabwo bwakusaba busabi yakituufu tobwerigirako nti okopa bukoppe nti kambere mu kamera mbusabe omanyi nti omubbi asobola okujja mu nnyumba muno nabba mu tv nagamba nti webaka tojjawo mutwe nagenda obudde ne bukera nga webase ne bukya ku makya nga tovuddeewo ateebereza omuntu akubba esasi omuntu ng'atudde wano katonda tetutunuulira buvumu bwa Bujingo tetutunuulira buvumu bwa Maama Fina naye tutunuulire katonda kukozesa ddi mu budde obwo mu kiseera ekyo mu sekendisi eyo na buli kimu awo amagezi tegayina kubaawo gaba ga katonda tusobola tusaasireko famire y'omugenzi famire y'omugenzi tugisaasira nnyo ne namwandu kubalisa abaana naye omuntu mu nsi muno nga bwe tugambe nti tulina olugendo lwaffe buli omu alina ajja naye basebo ne bannyabo nti mu bulamu ennaku za Richard zaateekebwateekebwa nti lwolunaku lwezijja okukola ki era katonda yamaze okukonfaminga nti Richard yamulisiivinze ate era n'akonfaminga n'abaana balese mu nsi yamanyi bwana abaliisa era yamanyi bwana abakumaakuma tetujja gamba tweteme mu kamera nti maama ffe tujja kulabira abaana ba Richard oba Bujingo omutima guno kintu kye bayita okugaba kya mutima babadde wali nga buli omu yeetema ebibye naye ne Bujingo ayinza okera ku makya abaana abo n'abasuula awo n'abaleka naye nga taata waabwe yafiira ku mulimu naye mu kyonna kyendimu nkigamba bannayuganda oba oyagala oba toyagala kuba nkakasa nti mu bannayuganda abamanyi oluganda lwenjogera kuba simanyi luzungu nti mwenna mukimanyi nti katonda asobola okukola ekitakoleka katonda alina we yakuyisa wootasubidde ti asobola okuyisaawo va ku kino ekyokulowooza nti kufa okufa teeka bayizawe okufa teeka nsobola okuva ku kamera wano n'enfa okiraba okufa teeka naye tunuulira okusoomoozebwa kwoyiseemu ne bw'oba walwana bulwanyi kutuuka ku Maama Fina sooka weebaze nti nebaza katonda anwanyisiza Maama Fina n'enkutuukako kuba gwagenda okutaasa obulamu bwange katonda yakukulembera wadde olina eddiini wadde olina musabe wamwe naye katonda n'akuwabula n'agaana edda nti bino ebikusumbuwa ebikutawaanya nti bya kinnansi lwana nnyo ofune Maama Fina obivuunuke oyo aba katonda yakulambise katonda yakeera ku makya n'alaba namwandu kati okumanya katonda alina ebyamagero nze neewuunya abantu aboogera ku katonda ne bagamba Bujingo katonda weki akasajja ako banna akasajja kaya akasajja katonda weki amukolera yayagadde kufuna bagoberezi bangi abantu tebakkiriza naye nze Maama Fina sobola kudda mu kamera muno nenjogera ebigambo nga neetaaga nfune balwadde bangi buli lwokola omulimu gwo nga gwina experience bajja era nze sisobola kutunula mu kamera wano nsabe nti munyambe bannanga abalwadde mujje no gwe nkozeko yalagirira omulala gwe ekirungi kyenkoze kati ne Bujingo bwali yakola bulandi ye n'agiteeka wali kyeva olaba nti alwana ne basumba banne yakola bulandi n'agisa wali Bujingo tasobola kukola stand n'ateeka gwanga ku bunkenge n'ateeka mukyala Susan gwayagala nze ekintu kino bwe kyali kyakagwawo kye nasooka okukola kumanya Susan ali atya katusoke tusaasire ne kanisa okufiirwako mukadde w'ekkanisa kinene mu kanisa okuviirwamu omukadde w'ekkanisa yabeera atya omanyi sibimanyi ebyo yabeera atya aba kati nga woonolaba nti ewaka no kati nga woolaba Maria nga bwolaba Maria gwenkoze naye okumala ebbanga
nzijanjabe n'abalwadde kati mukadde w'abajjajja naye ngera amanyi okubulirako ku bantu enjiri najja n'abakolako yoyo muka kibi nnyo akatusabe ab'ekkanisa okuva ku Pentagon mukama abagumye mbadde nkyayogera ku kigambo kye bayita Katonda saagala njogere ng'omumanyi wa Katonda naye njogera ng'ayina ebyokulabirako ebingi byendabye nze nkoze ku bantu bangi naye nga omuntu oyo omugamba n'omugamba nti Katonda we abadde akubeereddewo nga mutufu olaba senga tekyali kisa kya Katonda yandigenza okutuukako nga yafa senga tekyali kisa kya Katonda yandigenza okutuukako nga naye tolina bwongo waliwo omulwadde gwokolako ng'olina kukozesa n'omuga Katonda nyamba tugatte obwongo ne bajjajja tuwonye omuntu ono Katonda okumanya akola ebyewuunyisa nze nga nzaaludde mu bantu nina omukyala ali Mitiyana mwenna mumumanyi ali Butebi yalina omwami nga mwinamu abaana 5 omusajja oyo nayagala omukyala bwayagala omukyala omulala ne batokyalinga akakyala kano n'abaana bameka 5 omusajja n'ayiiya n'agamba nti kati nina kubatemaatema bonna eyo mwagiraba banne ginoonye nja gikunoonyeza nako Bukedde yagikuba sitole eyo nja gikunoonyeza nako kuba kati abaana era nze abalina omusajja bassebo ne bannyabo yatemaatema omukazi gwe yasookerako n'amutemaatema bule emikono gino mwamulaba gyonna gino n'atema emikono n'atema mono n'atema mono n'atema amagulu omusajja n'akonfaminga nti omukazi afudde ejjambiya y'omukazi n'agiteeka wali n'akwata ey'abaana abalenzi ababiri be badduka okitegeera abalenzi ababiri be badduka ne bakuba enduulu abantu okujja obbataasa then nga n'abaana abalala ababiri abaana abatemi baasitula mukazi ne bamutwala mu mokyale Emitiyana ng'amanyi mufu kati ogenda omutereza nga bona agamba nti baterezezza omuntu bamutwale mu mokyale omukazi omusaawo kwega nti ng'ono akyakuba ogenda okulanga akyalimu akakola ki Katonda akola ebyamagero ndi Mitiyana bagamba ani muyambi w'abanaku nti Maama Fina bajje buswa bulonge wange banko nti Maama Fina omukazi bamutemeetemezi nziruka ngenda okutuka omukazi akyalimu akakuba omukono tusitula omukazi tumuteeke mulago omukazi yadde engulu kyali kisa kyani ya Katonda lwaki mulowooza nti Katonda alina kubeera ku gwe SB4 lwaki alina kukolera gwe lwaki gwe olowooza ali ku kamera nti nze Katonda wange yewuwo nti Bujingo mbu mwoyo n'amujjira mbu naavuga emmotoka mbu n'agenda mu ddwaliro kyokka laba otusaayisayi bayizawe tekyatuuse ku mmwe mwekka ensi kyatuuse mu maka gange Katonda ngoba abakozi bonna masasi nze nalabye abantu basebo ne banyabo gwakyesiga ekisolo kye bayita omuntu kite kiveeko beera n'embwayo gavuze beera ne nkusaba gwe ng'okyesiga omuntu ng'okyawakanira Bujingo ng'okyavuma Bujingo manya nti naawe emabega w'oli olina omulabe wo ate omunene nnyo kyatuuse mu maka gange wensula wano ninawo baganda bange ninawo abakozi bange neebase ndaba Zambaali alanga Bulasio mukasi nfubuutuka banange Naiti Roseti Stella Mona Gundi Bujingo amukubya amasasi ngudde eri ntaayi nti nedweva afiiriddewo Bujingo alabika bafubuutuka bajja tutereera manyi bannange mukuma olumbe bambi bannange ndakibi bambi kasajja katukadde kabuyire enjiri yake y'okusaaga ibambi kakwanoko ng'olabye ne mukwano gwo ng'olabye ntandika nkankanye balese ecupa ky'amazzi nnyo ku mazzi nywedde ku mazzi mami kakkana katukoze tutya waliwo n'omu eyaŋŋambye naye mami tosobola kusimanya tugende emulago konze nedda kankubire ba Suzan nkubidde ba Fulufiga nkubidde baani okeera ku makya
okeera ku makya okuzako galubindi baya nze natamiddwa ate abantu nite bakuli babadde bamanyi nabyo bituufu okeera ku makya otuuse wa ne munno mutuuse wa muli kuki mami leero ako yakazannye bubi Rosette nga yagamba ani abo muli ku kisolo kye bayita omuntu sokoleke yakyogedde akyali wano n'oyo atuddeawo yakyogedde yagambye atya yakazannye bubi mami gati teyeggula eyo kyenva mbayita bonna ne nga bulijjo nina batemuwa ne wange ngenda okuba nga nsigadde nzekka ndi ku masimu halo kati ali atya kati bakoze batya nga buli omu atula mutuze bazze ku ka TV banoonyeza bataddeko soloti buli ekyogera Rosette kyekabane naye olina ekisa era nga nze bakyali mu kompawundi yange basebo bw'oba okyesiga omuntu nti yagenda okukulowooleza nti katonda wakulwanira ofudde bw'oba okyesiga omuntu okulowooza nti bwe naagwa ku ndiri bwe naaba sifudde katonda ajja kuba akoze ekyamagero oli ayagala ofiire ddala akolabe ng'ofudde kyekyaleeta olugero olugamba nti amaaso g'omuganda gali mu ngalo terwaliko ki kwanjula ti gundi akaweddemu gundi ayavuwadde aba ayagala alabire gundi asiraanyi gundi eseemukubyeko omuntu wa wano teyeetaaga kukeera ku makya muga nti munnange nno bantwala emulago nga ndi bubi naye mukama yazza bibye naye kati ninywami mukama atusaasire ku guno omwaka guno omwaka wendabidde abantu abavoola ebigambo by'omuntu omukulu Mr. Charles Senkubuga yagenze n'ayogera ebyabaddewo abantu batandise mukolamu bukomedi omuntu fenafena tumanyi nti omuntu omukulu byayogera tebiddibwamu andi tutandise okulaba nga bintu bitandise okukyuka just omwaka gwakatandika butandisi batandise mukolamu bukomedi byakyuka dda alimba ebyo ebintu byakyuka abawadde ekifaananyi ekituufu ekyabaddewo ebintu byakyuka dda ebyo byaliwo kuva dda naye lwakubanga social media yite nnaba kutabuka social media etambuza enjiri okusinga enjiri yedda kati omuntu okuvoola omulala kiba ku defendinga ate gwe gw'odefendinga nga tamwagala okitegeera olwaleero maama Fina bwa defendinga Bujingo atayagala Bujingo aba alina omuvuma era bayinza okuvuma teeka kati ebyo byonna oba obisuubira teweetaba mu makina simanyi mazina ga nkima nga tomanyi mazina gaayo kati ti buli lwogezaako okudifendinga omulala kati jjukira Senkubuge mukozi ku social media naye Senkubuge baali tebannamanya ndowooza kikibaddewo senga olwaliro nfuna shooku nsobola okwogera ebigambo Rosette asobola okwogera ebigambo ebitakwatagana mu maaso g'abantu jjukira abantu bagezi kyenjagala mbabuulire nti SB4 omuntu mugezi omuntu oyogera ekigambo n'akusensinga n'agamba ono kikyabadde ategeeza statement eyasooka njikkiriza nti yali nsobi mu bantu ng'asookeddwa ku Mutebi Robert Mutebi Robert ye yasooka okuwa amawulire ku makya nagenda okubawala katawe naawe akubawala kati Mutebi n'abeera omwogezi w'oli gwatannaba kwogerako naye eri abakozi betulina kakiringa mali okunjogera eri abakozi betulina nti oli asobola okwogerera ku defending naye nga kya defending atakola ki takimanyi kati statement yasooka n'efuluma nti Bujingo babakubye amasasi Bujingo bamukubye amasasi mbw ate omubbi amukubye amasasi mbu n'avuga n'amugoba awo nno abawa ne badde bagenda okunsibira emiguwa bankuba emega egibula okunzita koza nkyakoseza nti n'avuga kati ate Senkubuge n'avaayo n'ayagala atangaaze nga ye amaze okwogera ne mukama we shooka eyo yakakugwako kizibu nnyo okugamba nti osooka okwogera ebintu ebikwatagana
era kyevula ne poliisi ne bannamateeka abasinga bakuwa obudde okola statement emirundi egiwera ssebo ne bakubuuza ebyo wayogedde bye bituufu n'ogiddamu nobaga nedda nadde nkyaliko shooko ne bakuddamu ne bakubuuza bye wayogedde ddala obyekakasa byebyo kalo nga bakyala tebakuwayo time nosooka otereera nobawa statement ate era kyevulaba nti etteeka lya poliisi ssebo nze nasoma amateeka amateeka ga poliisi gakugamba nti gakutereka mu sheero bwe gakuteeka mu sheero ne bakujjayo okola statement bw'ogaana teri force wogaana okola statement tebakufoosinga era n'oyingira n'oddayo mu kaduukulu mpaka lwe weetegeka va ku bino bye bagenda tugeze nti bano abantu bagenda bawamba obuwambi nti omuvuka guli babuwambi bino ebiri mu gavumenti bino ebyopposition nti bakuwambye tebakozesa statement kifuba miggo ku miggo kiraba bakubye emiggo jjuza wano sayininga wano ebyo gyebiri nabyo naye mu nnomo ya poliisi mu ntendeka ya poliisi tokola statement nga teweetegese olina okwetegeka era ndiwaddemba okumenyawo statement yakoze eki kati ekituufu kya byonna twalina kijja mu pasita Bujingo yali tasobola omuntu okukuba amasasi akaddako batosobola kwogera oyogera naye no bakubye esasi mu mugongo oyogera ekuyozezza omugongo ddala likubye wano ku mukono amazima osooka noba nga kiyinza okutwalira nga weeki anti kati oyogera wakati esasi olimanyi anti lindako pasita Bujingo bakuba amasasi omusajja n'amwebakako si bwe kiri simanyi amasasi ne gayita pasita Bujingo obimanyi sibimanyi tolina katonda omulina bw'oba omulina kkiriza nzikiriza kati pasita Bujingo n'asituka n'avuga omusajja n'amutwala emulago agenda okutuuka emulago ng'omusajja ayiritira ye ne batandika omukebera n'emabega olina ku mazzi g'okunywa toleeta mazzi wano ne batandika omukebera wa mu mugongo bagenda omukebera kamada lwaki ontunuira kamada kale lwaki ezza okunzija ku interview kikamada tusomezemukazanyene mu tawuni basaba ne banyabo abantu nga bano gye bali kati gwe ne bagamba nti oli batozadde balungu ali tobazadde bakugamba tokkirizibwa kuzaala balongo tewabazaala nabazaala ensi yatuvuma wano ne bagamba tulanze tutya abalongo ne wayitawo akaseera n'obazaala SB4 ngambako ni mukazi wawe lubuto w'abalongo wangambako nedda ne okimanyi nti media yonna yakkiriza nti wasooka n'oŋŋamba nti mukyala wawe lubuto w'abalongo bakimanyi ono kamada yeyesesa abantu bonna basebo ne bannyabo ndayira okutta abaana bange bennina saamanyako te SB4 alina omukazi alina olubuto lw'abalongo era saamanyako ku lubuto lwa Nteira naye abantu tebakkiriza nti katonda asobola okukola miracle then kati bw'oba toyagadde era toseka kiveeko anti oba toyagadde byenyuma toseka Bujingo amaze okusituka avuga emmotoka bakamaye gundi emmotoka evaayo poliisi eteekinga gundi over bagimujjako emmotoka bamuvuga mpaka wuwe then basenkubuge bamulaba ku makya ndowooza basenkubuge mu kumulaba ku makya nimisa kyekyo onganye kuseka ina kunyiga edda bamenze sina kyemmanyi ndi kugatagatta benanga byantabusa omutwe gunnuma saye ku mazzi oganyimye bujja tonyima yadde wano ekyokulya ozibimumbe ku mazzi wamma kambwire abategeera Bujingo atuuse atandise okwanjula ekyaguddewo kubanga wali wonna tewaali yamanya kyaguddewo agundi bakwira amasasi ebbawala kata tebamanya kyaguddewo obudde nze njogera no Katonda njogera Katonda kati mpaka za musamize SB4 ni Maama Fina wa Katonda amasasi battako omuvubuka we Kibuye yalinga broker wa mmotoka twali tuvuge mmotoka nga tuli mu jjaamu Ekibuye nga tugenda mu ndeeba bwetti nga tuli mu jjaamu Ekibuye wennyini obatundira ebirima awo
oli yaveeri n'akuba amasasi 3 natta omuvubuka mu mmotoka tewali yawulira masasi naye okutegeera nti waliwo ekikyamu nga traffic jam akutte babuze emmotoka nga tezitambula emmotoka eri tetambula bakubira omusajja eŋŋombe tukuba eŋŋombe okwetegereza nga ali muli bamusi okwetegereza nga bakagamukuba n'ebisosonkole mu ebiri nga n'agamukubye atambudde butambuzi n'akuloosi nga n'ayita ku sheera awo n'agenda naye nga agamukubye kati abatunulizi ba security batugamba nti eyakubye Bujingo amasasi bakozeseza pisto pisto omuntu asobola okukozesa pisto nakuba amasasi nga tewali ategedde si mundu eno ya bulijjo ekitegeeza babula kata simanyiiwo motoka tezitayitawo nnyo kubanga bamukubye amasasi 15 11 naye gabeera 30 ekikulu yavuddewo ndiye yavuddewo ekikulu Bujingo mulamu abantu kubanga nkakasa simu abasinga polisi okunoonyereza ekituufu ekitongole kya polisi kinoonyereza ebisobola okulemerera okunoonyeza mpozi bye bino era byeŋŋambye biri mu ggwanga ebitusumbuwa naye polisi nga yagadde kukola risaaki ntuufu ezuula ekituufu nti oba Bujingo yabadde alimba oba takola ki ye talimba naye tusaba security yonna yabaddeyo mu kuziika security babaga yabaddeyo mu kuziika lwaki Bujingo takwatiddwa tali ku polisi ye lwaki Bujingo takwatibwa kyotegeeza Bujingo yasobola okugulirira amagye ga Uganda obutamukwata Bujingo yasobola okugulirira polisi ya Uganda alina busobozi ki naye ne polisi yabaddeyo mu kuziika ne baminisita abaddeyo mu kuziika n'emmotoka nemuweebwa nempya okuva mu gavumenti kitiibwa kyamuka Museveni ndaba oli emmotoka olwadde okufuna obuzibu era bannange obwongo obunafu bukoya bigere obwongo obunafu bukoya bigere okujja nti ng'emmotoka musajja wa Katonda Katonda akola ebyafa alina okubuulira endiga emmotoka Museveni yagimwaza direct okiraba kati ffenna Maama Fina naawe kola stand gye baakoze ffenna mu nsi muno umalu wange nkyamwaga twagala nnyo okukakasa abantu naye ekizibu nnyo si atula mu maaso Bujingo okulowooza nti ogenda kakasa abantu wakati wo ne Katonda wo mwabamanyi ekyabaddewo tananakwewoza nze ebiseera ebisinga ndekera nnyo Katonda antegeereza abantu nga sinza abategeezezza bwe lwoyagala okumatiza ennyo amataki ekyavuddeko obuzibu bw'abantu okulowooza nti Bujingo alimba ne gurupu ye okwagala ennyo okumatiza omatiza Munnayuganda amatira basebo ne bannyabo togenda kumatiza muntu kintu kyonna togenda kunnyonnyola muntu nti kino kyabadde bwe kiti okujjaku gwoba omanye ekituufu kola ekifuula ekyo ekituufu wakati tukola ebikolobero bingi nnyo mu mayumba gaffe mwe tubeera naddala nga ffe abakola ku bantu okola ku muntu ekiro n'olaba ebijjankunene kizibu n'omuntu yabadde n'ekijjankunene ffe tulina abantu betujjako ebitambo n'omusikako ekintu ne kifuuka emmese n'omusikako ekintu ne kifuuka kapa ng'omuntu abadde n'ekintu mu lubuto okumala ebbanga omuntu abadde n'ekintu ekyamwambala okumala ebbanga omuntu abadde yasiraana okumala ebbanga omuntu abadde yakoma okumala ebbanga naye SB4 lw'omala okusikako omuntu oyo ekintu kizibu okuddamu omukonfirming nti ekintu kyamubaddeko otegeera kizibu omumatiza nti naye omanyi nakibuula eggwe okukolako ekintu ekyakuliko newankubadde wano mu kusooka wakimukebera n'okimugamba nga kibi engandabye bw'amala okutereera tajjukira ebyo okiraba so kizibu okukakasa omuntu ogamba nti gundi ggwe kino kyendi naye kyetumanyi nti ggwe ndaba ku kamera otudde ne Katonda omanyi embeera gy'oyitamu abantu abakuliraanye tebamanyi mbeera gy'oyitamu abantu abakuliraanye toyinza bamatiza nti ndi bubi olaba oyimirira e Bulaaya olina akugamba nti mpeerezayo school fees w'abaana omugato toyina n'agamba olimba naye nga talinnyako ku nnyonyi nange mbayina waliwo naalonga yansabye school fees mbunange kati mbali baana bange okiraba Saalongo yalaza nti Saalongo yadduka obeera obezi Bulaaya n'okola ebintu oli n'agamba nti abeereyo n'asirwala n'alimba
n'abanga tategeera ne byakola yeefuula okubeera ow'ekitalo bali eyo booza toyi n'akujeregajerega naye nga tagendaako naku airport Ntebe. Kati omuntu oyo ogenda kudda oti omumatize nti ebulaaya eriyo omuzira nti tukola ku makya n'olweggulu bana emirimu 5 nga towummudde obeerawo okumala omwezi nga toyidde na ku ttooke onaamumatiza oti oluusi nga amulekana mu nju yo. So Uganda erimu abantu b'otalina kumatiza b'otalina kugambe baatandikidde wange mu maka bwedda nze abankubira bonna bamanyi nti pastori pasita wange ngati kati no bayiza we waliwo omulwadde wange omwe yaŋŋambe nanga nti mame senga Bujingo abakufa naawe wandikigendeddemu bandigeera olaba twabagamba akwata ku mukazi oyo ku mutwe nti afiirawo waliwulidde naye olwokuba Bujingo teyafudde era nekindiimu naye kansooka ensaasireko anti Su byayitamu byebingi naye Susan naye nkyangende ensabeko ewa pasita bayiza we nja kuwa ebirabo ogenda osabe bireete kati Susan mwana gwe ngende mpeeyo ebirabo Susan kuyisa emirundi emeka Susan Bujingo yeetaaga keya mukadde kano kaalimu Susan Bujingo yeetaaga kuweeka naye amusobola Susan yagala omwana oyo kuba ekyo wakimatiza nti mukwaga tebakutumirwamu kubanga kiba kugwa ku mwana gwe bayita Susan bannange ensi eyogera bannamwandu naddala ng'omusajja wafudde bitategeerekeka nze kyasaba Musumba Bujingo ne anti Su bafuneyo ko ka weekend bafume mu Uganda kati nno ne bagamba bayo $5,000 ejja dola njibane bagenda bawummula bawummulemu amulwedde kuba amulwedde bayiza we nga 28 tugenda Kololo kujaguza lwa bulamu bwa gundi n'okusonda okuzimba kyaki Pentagon kubanga waliwo abagambye gwolutegeesa kibadde sinze newaŋŋamiza ku bwogezi newaŋŋamiza ku bwogezi bagenda na gundi Kololo kusonda sente omanyi n'abantu balese ekyo ne bagamba nti ate sente Bujingo yazirya Bujingo yazirya ez'okuzimba kyaki sokoleke kali ne twebuuza kuntuuza mu bigambo sente Bujingo aseka kwa kaunti yaseka kwa kaunti yani sikitegedde mami sagala kuntuuza mu bigambo ande kanze njogere byemmanyi tugende tulangirire nti nga 28 guno omwezi tugenda Kololo kwebaza bulamu bwa Bujingo nakusonda ki nakusonda sente ezi ez'okuzimba kyaki ajje by the way kati nange nyongerezaako mpita abantu wowe nawe nanga oli eyo wanjirozeeti tandikira kwezo tugende tusonde egundi wowe nawe nanga oli eyo mami ayogedde nakuza omwezi 28 Kololo sima Kololo munene Kololo airstrip Independence Grounds Kololo wa government wetugenda okubeera Kololo wa government ate Kololo ow'ebibiri ow'ekikumi ow'olukumi ow'omutwalo ow'ekikumi tojja ow'ebibiri tojja ekyaddo ogyemu $. Naye nga kyenjagala bagamba bassebo ne bannyabo nti mu bulamu bw'ensi eno waliwo ekisoboka kyotasuubidde nti kisoboka mu bulamu bw'ensi eno tetujja kutunula Bujingo yekka naye twetunuulire ng'abantu abalala olwaleero mbawadde ebyokulabirako omuntu omutemu yajja okutta mwami Katumba Wamala yali amanyi bulungi nnyo tageti ya Katumba Wamala yali amanyi bulungi nnyo omuntu akubonyabonya omuntu akuloga omuntu akubuziza emirembe omuntu akusiranyiza omuntu akwavuwaza omuntu aganya okuzaala omuntu eyakusiba omuntu eyakusibira ebweru okubonaabona omuntu eyakuteekako amagini omuntu eyakuteekako ekitambo aba akumanyi bulungi teri atambula mu kkubo bwati n'akusanga wali n'agamba nti gundi ono kamuloge no muba mwalya naye ku swaani emu muba mwaseka naye muba mwasoma naye muba mwazaalibwa wamu oluusi muganda wa kitaawo oluusi kojjaawo oluusi mwami wo oluusi mukyala wo yavuddeko okubonaabona ako kwonna
kati omuntu eyatemula Katumba Wamala ne muwalawe omwagenda ne drive yali amanyi bulungi nnyo entambula zaani za Katumba ate era bajja bazze kusaanya awaani Katumba mulamu era ffena twakyebaliza Katonda nti Mukama weebale kutaasa jjeno Mukama weebale kutaasa jjeno kuba tewaali busobozi bwonna Katumba Wamala bw'ayinza kuyitamu ne yeetaasa essasi liba ki sasi olabe bwe tubanga Katumba Wamala yesevinga obulamu Katonda n'amwongerayo chance lwaki tugamba nti Bujingo Katonda tasobola mwongerayo chance so n'olwekyo ennaku z'omwezi 29 mujje tujja oyogedde endala waliwo omwana yali mukozi wange in fact yali mukozi namunyumyako era mu kasitooli gwe twasanga batadde ku bijja emiti yaneeyo twagenda okuwulira tetukyamulaba omukozi yalagawa tetukyamulaye nga takyajja kati oluvannyuma nnyo ne baŋŋamba nti muneesenga nti baamutwala ku bijja nti baamutwala mu ddwaliro tiyalwala kintu obulwadde buno obwaffe n'entambula n'ensanga omuwala yali ansinga obunene obunyirivu obulungi ng'ali mu muti gwa ffene awali ebijja obakeera ne bamuteeka ne bagenda ne balima ne badda nga bakuuma akutuka afe nga kikyaggwa dda ne muwogo baamulekawo nti wa ulumbe namusanga alinga we kati kasekeretoni bwe kati ne tuyita abeeno tukira nga tekasobola tugamba nti ndi wano abaawo tebaliiwo luvannyuma nnyo okutula bwe nti ng'akasenga katudde ku muti nakakwatanga akaana akato bwe nti nenkatwala kati essaawa zino mukyala mugagga ayina ekizimbe Makindi ekitunula ng'omuntu kitegeeza Katonda ayina byakola nze situnulidde Bujingo mu gamba nti yalimbye yazanye biki yakoze biki ne Katonda ayina kyakola tukijja ku Bujingo tukigaziye ntwala Maama Fina bwemba nkoze ku mulwadde omu n'agamba Fina yakolako kino saatereera kigaziye ogambe nti gw'omu tewatereera bulungi naye ate ensi jjajjanjaba ennene era ntyo kigamba abalwadde nti kino kiba kiganyi tukirwaneko ew'omuntu omulala kasa kino kyakola ki kati Katonda alina olunaku lwakola amiina nnyo amiina funyemu nange nekirowoozo nange nsetinga eddeeti ki mu Feebwawo oba we mba nteeka neme kuyingirira Sumba yaki ogenda kusetinga ki tukoleyo ekivulu ate eriyo omwana abalinga abo abalowooza endowooza yo yennyini ojja kulaba abantu bagula ebiddole babibasimbemu bagule biki nedda ngamba twalina mukisanga gwa Bujingo musajja azaalibwa mukazi munaku Bujingo musajja nfuuzi Bujingo musajja ali awo ffe nfuuzi nga ffe Katonda zaawo omukisa n'atuwa chance era kusomeza 28 Lugogo kati obulamu bwayagala kwebaza bwaki kuzaala naye otigisiza tukoleyo gundi abantu bajje tusonde kuzimbira abalongo ennyumba tuwunzika omwaka guno tuli mu 2024 nabagamba nti buli omu yeerwaneko tugutandika guno gubeere omwaka gwo okulowooza nti omwaka guno gugenda kukusanga ng'oli ekyo ky'oli nti omwaka gugenda kukusanga ng'onyumya ku Bujingo obutakoma nti omwaka gugenda kukusanga onyumya ku bafeeriya ng'ate naawe oli feeriya nti omwaka gugenda kukusanga ng'ogamba nti essuubi oba naagula mmotoka ki nga tolamuzanga wadde ppiki omwaka ogulinamu essuubi nti ogenda kuzimba naye nga tokoze empenda zigenda kuzimba tonoonyeza mukisa tonoonyeza mpeke noonya empeke y'omukisa 2024 basebo ne bannyabo oba olina baana bo 5 basitule bajje bafune empeke y'omukisa oba olina mukyala wo mwekwate munoonye omukisa gw'obugagga munoonye omukisa gwa mirako munoonye omukisa gw'okuweebwa munoonye omukisa gw'okugaggawala sibagamba nti mbasitule batwala Maama Fina okaabo banoonya Maama Fina yekka ne ba Bujingo gye bali
nze wa Maama Fina ne bw'otajja gwe noonoonye oba ogenze mu kyaki Lubaga oba ogenze Namirembe which is okay. Ne mulekerawo okutunuulira social media buli time naye nga gwe omwaka ogujja 2025 agenda kusanga ng'otereddeawo bw'otyo. Bye wanyumyanga byebyo. Bye wanyumyanga nga bulinako bikola ku social media oba leero kuliko ki kati kanvume ku ono yayogedde ku gundi yawanye gundi bayavumye gundi. Ebyo tebigasa. Data wo gwokozesa n'oba oli w'abawarabu ow'obwereere era naye akoma. Naye gwe mwennyini tuula ne Katonda omwebuuza ogambe naye Mukama. Abantu abalinga Bujingo naafuna ekizibu ng'ekyo mu kifaate ate ne bamuwaamu mmotoka ate esinga eri ogwo baguyita mukisa oba okiraba. Abantu abalinga Maama Fina babaddewo emyaka n'emyaka olaba babasikambula babazze emabega naye ate Maama Fina mu kifo ky'okudda emabega ayongera kunyirira. Lwaki nange sikisobola ekyo? Baye ebyokulabirako bya mikwano gyo nti n'emikwano gyange be nasomanga nabo gundi yazimba gundi yagaggawala gundi yakola kampuni etambula gundi yakola kino naye nze ndi kuki? Mukatebe mwotudde Bulaaya ng'olaba YouTube ya SB4 Media wotudde wonna oba London oba Dubai oba Saudi weefumintirizeemu ogambe ddala kyoli kyekyo gyendagaye ddala mu maaso ndabayo basirabayo bwoba tulabayo weenoonye. Kati Bujingo ne Katonda ye be bamanyi. Ye ayinza okuba yakedde ku makya nagawayi nga Katonda we yamumanya. Naye ate ne security okubeera Bujingo waliwo Alozias waliwo ne Bujingo. Tukanya. Kati koleera erinnya lya Bujingo. Koleera erinnya lya Namutebi okoleera n'erya Silivia. Kati nze nkoleera erya Namutebi n'erya Silivia. Bwe nzira ku side ya Katonda mu defendinga. Bwe nzira ku side ya bajjajjange mba defendinga. Okiraba. Kati n'eri abantu abamu nga nampa wengwa. Taagala Katonda, taagala bajjajja. Ne weebuuza agwawa. Bujingo bw'asimattuka nti lwaki asimattusa? Maama Fina bwe naafuna obuzibu nti oba nfunye obuzibu nti lwaki bajjajja be tebamuyambi? Yesaawe beetuuse nga Katonda asazeewo nfe. Mbakubira omulango okwewala abafere bangi. Waliwo omulala yankubidde ng'ali kati no bayitira nnyo mu kubawa entandikwa. Weereza omwana bamuggyeko kamwana owe Saudi naawe yakubidde twayombye bubi nnyo. Yoyo omwana kati milioni emu ebitwalo ago namuwadde ennamba ezo entuufu emirundi ng'ena. Omwala ayogera bubi omwala avuma nemugamba netuteesa nengamba omuwala oyo Uganda mpaayo omuntu ogwe weesiga agenda gulewo omusango kibanga kituufu Maama Fina yakubbye Maama Fina bamusibe kubanze sikola nababbi wabanga si yakubbye tuda kusiba omuntu oyo gwotuwadde namugambye nti nange ngenda kwongerako obukadde senga onkwatiro eyakubbye kati bambi luvannyuma nyera namusonyiye luvannyuma nnyo banoonyeza ku simu ze zawadde boogerako ne bazuula ne bafuna bamuyitaani bana abatwakinga ne batwakinga ng'omuvubuka ali kamuli naye basebo ne banyabo nga tonna pulaninga kuweereza muntu sente nga tonna pulaninga kuweereza Maama Fina sente wadde Maama Fina nti mwesiga 100%. Ate sinyigiriza nnyo olabe omuntu ku video call oba onoonyereza ensonga ze mwogera zikwatagana n'okuweereza sente. Maama Fina tagaba boda tajja mu inbox yo ajja mu inbox yake. Kati waliwo n'ababeera ku mpozi babeera ku TikTok ne bagaki nyingide mu account ye ne muweereza gundi request ne nze siyingira sirina muntu gwe followinga abalekana katukasale ko katukatambuze kubanga sirina muntu gwe followinga siri ku Facebook siri ku Google siri ku Snapchat togaba ntandikwa sigaba ntandikwa sigaba boda sigaba loan sigaba ki Maama Fina simu ze ziri awo zijjanja babujjanja bibantu ate abayiza waliyo n'abaana baweza sente Maama Fina jaba kweza sente onterekere ndikadde amabe waffe bazirya sitereka tukatiriza nnyo wali nti toyingira mu inbox ya muntu TikTok ya Maama Fina bwembeera ku live kyemulaba kyekyo ekikoma
kyekyo TikTok njikola live kyemulaba kyekyo ekikoma sirina muntu gwe nnyingira mu inbox ye nti mu following bagiyita batya following kyekyo okufollowing omuntu nti bannange Mama Fina yasindikidde request ku TikTok bannange yasindikidde oyo mufere sinoonya muntu ku ssimu kumuyamba n'olaba nga nkuweereza WhatsApp negamba oyagalayo ku buyambi nze Mama Fina n'okuweereza ndagamuntu sirina endagamuntu yange tevangayo ku social media era terivaayo kubanga kyama kyange n'emyaka gyange okiraba sirina certificate yange ya busawo gye nkuweereza ebifaananyi bye baweereza ne babaweereza bibeera byabafere kati tutudde wano bati bakuba screenshot n'abijjako n'abiteeka ku Facebook n'abijjako n'abiteeka ku Snapchat n'abijjayo n'agenda ku Imo n'abijjako n'agenda wa kati ogenda okulaba nga gaweereza sente bwezi nkuyambe bwenti olumala luzimuweza ng'akublockinga ate olusi n'obimuweereza n'akuwemula kambatangazeemu akisinga okulumya abantu omutwe kikino kinamba kivujja nekikuweereza message ku Facebook akugundi ku TikTok oba ku WhatsApp nga addidde profile pic yataddeko ya Mama Fina bannange gwali eyo wenkwata esimu yange nendako ekifaananyi kya Bobby oba nendako ekifaananyi kya Big Eye tekitegeeza nti nze Big Eye wenkwata esimu yange enamba yange nendako ekifaananyi kya jjajja wange tekitegeeza nti oyogana ne jjajja wange oli wadde mbulako ekifaananyi ky'omuntu yenna wa pulezidenti waawa oba mukwano gwo oba omwana oba ani oba yenna gwoba oyagadde kati ekyange kiriko SB4 n'abalongobe ndaga muntu oli asobola okugenda ku naso bawa n'afoogi nga kindaga muntu n'ekikuba ekifaananyi nekikuweereza tubeere n'obwongo obutegeera wenkweza ndaga muntu gereka amanya ga Silvia Namutebi ate tukokompereza ssente ng'ate asimu gy'ompadde okuteekako ssente Sebunya eriko manya ga Sebunya oyo nakugamba ndaga muntu eno mbakuweereza yaki ate okumanya abantu be babba babeera bambayite basiru kati olugira bati eddoboozi lifaananira ddala n'eriryo maama eddoboozi nemugampeereza ng'awulira ddala musajja naye nga ng'alemeddeko okiraba omuntu amanyi Mama Fina oluba omukwata nti halo ne watongeddeko kiraga nti yegwe omuntu amanyi aba mmanyi kati gwe atamanyi lwaki onnoonya njagazaaki amanyi lwaki bababba tebavaliwinga ssente zaabwe era bwe nagambye wembanga nfunye akasente kange nti mitwalo 10 omulongo ali eri akawa talina mata kati ate nze nziro nsindika sente bila mpango muvaliwinga esente yammwe yekirala bw'oba oli Bulaaya ate nomu ne babba nnyo ba Saudi be babba Saudi Arabia Qatar Dubai naye abantu b'e Bulaaya beegendereza Dubai tebabba nnyo ne babba abaana b'e Saudi ab'e Bulaaya beegendereza kubanga njagala ombuulire nti omuntu bw'omuweereza eddoboozi kuma akuddemu ate si bw'oba weekengedde abantu abasinga eyo mulina abantu bammwe tuma omuntu omugambe ngende yako Mama Fina ebulenga Mama Fina bulenga ali ogwo takyukangako gwe tuma omuntu omugambe ngende ya Mama Fina ebulenga bayo mukyala Maria nkola naye Monday ye nabeerawo ddala Monday up to Monday nkoze naye kati emyaka 24 era ne mba sikoze nga ntambudde bino bitambula mukyala Maria yabeerawo yajjanjaba abalwadde mutume wa mukyala Maria ofune enamba entuufu n'abamu bajje bulenga ng'amaze obbabba n'agamba aŋambye nzije n'atuuka ogenda okumusaba enamba nga mufere aŋambe zije naabe wano ekyogero ky'omukisa nga bakufeze enamba gye nkuweereza ya muwala wange eyange naye muwala gwe oba toneesiga nze munage ndi mu mbuga tubikoowa tulabula Monday up to Monday tufubye temujja kutunenya naye nga tweyanzeege tusabire eggwanga gibeere ddungi ebintu by'obutemu ebyo bikome mu ggwanga n'abalowooza nti Bujingo yakoze stanti era nammwe mukkirizibwa kubanga omuntu bulemu wandowooza ye wandowooza ye n'okwetegereza ebiri mu ggwanga n'okwagala eggwanga lyaffe n'okulaakulana ebyobufuzi bigenda kutandika ebyobufuzi bireme tumalamu bigenda kutandika bibulayoza bbanga olwedde gwe olina ttiimu naye nange ku luutu eno lwakubanga nja kukutwalayo lwakubanga bannange oyingirayo nti ate olimbega kakofiira kajja kunyumira tulabeko sensuubize
Mpozi ebeerawa? Gwe weesirikire. Ebyobufuzi nze nno bayiza we. Baba kafanyi okatale akakofiira mu lipstick ya red. Abantu abasinga balowooza nti Maama Fina muwagizi wa gavumenti eno eriko. Mukirowooza nnyo naye which is okay. Naye nze Maama Fina nze muntu atalina kususula mu bantu ndoze SB4. Ekyo okigula. Nze siina nti oba ono wa FDC ono wa NUP ono wa NRM kubanga sentences zendabirira abantu bange beziyamba abantu we sizijja wa Museveni. Sizijja wa Museveni wakuba mwakinsibako. Sizijja wa Museveni ate era seetaaga Museveni kumpa. Nina emikono nina amagulu neekolera neerabirira. Katumba oyo ali bunda. Ne Katumba oyo lwekyo noonya Katumba oyo. Yatutuukako ne Umaru. Yagaana. Nedda. Tugenda mu campaign za Katumba oyo. Tugenda eggulu. Olwo kyalina mmotoka yange erija wajerega. Tutuuka tugenda tukuba live awo. Neppulo tetwagipostinga. Lwaki? Olwatandika. Oli. Amasese gavange Sweden eyo. Oyo amumwegendereza. Batandika nti n'amakofooni z'obutwale. Lwakatumba oye. Neba netusooka tumanyi banetusooka mbeera banne abandi bakukamera tudde kukamooni. Ddala mutufu omuntu olina mayinza okuvuma Katumba we. Nze Katumba we namulaba ku kasuku live. Namulaba ku spaka nga kasuku ataddeko program. Yasibaddule edi kati. Nalina akamotoka, nalina emmotoka yange. Ne baga Katumba anoonya mmotoka nenkubira kasuku ne mga Katumba muleka. Mweta avuga akamotoka. Naye zo tufuga. Nemwe obukulembeze buyita bwangu. Mula abantu bagenze batunyookerako balina gye batulaza. Kasooka kutumira ku honorable Nsereko. Muhammadi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mali simanyi musajja gubo kimanyi nti nkwagala. Omwagala? Bannange mwagala. Kati nyongedde okwagala. Kwatako mu ngalo. Nyongedde okwagala. Honorable nkutumiddeko nnyo. Honorable. Oba ali atya? Gyali mulungi yakava mu mbaga. Yakava mu mbaga. Tuve ku kamera. Yakava mu mbaga. Okwebuuzaako awo. Yakava mu mbaga. Omwana alina omukisa oyo. Alina kitaawo Abdul bwali. Musajja wa ddembe. Ayo nagana ne ngamba bakaaga. Amma. Ngamba baka. Twewala abafere. Nagenda okulaba. Nejagala negira nnyo ajagala jjingira famire eyo. Ngana ye. Abdul Nsereko ono. Abdul Nsereko. Amashi chegeza kwera. Mama wa Nsereko amashi chegeza kwera. Ndeka. Wama Abdul haji nze. Dadi wange kutumiddeko. Ate mukwano gwennyo. Nsereko kyagamba taata we kyakkiriza. Ebyapa kitaye byalina biwera emitwalo. Dadi wange kutumiddeko nnyo. Dadi wange kutumiddeko nnyo. Haji taata wa Honorable Nsereko Haji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Haji nina Allah nina ebirooto ng'omuntu. Haji njagala okutola saadu mu butuukirivu. Haji nze ni mukyala wa mpisa, ni mukyala ze Namutebi Silivia neddira Mamba. Ndoza tulina kagatte konna. Nina tumala muteekayo. Ewa obeera muteekayo. Agambe. Atuukayo eri. Ajja kutuuka ku Mafina ayakuba byapa bya. Naye waliwo wenneerengera mu maaso awo. Nina wenneerengera maaso awo. Totuvumya nga oyagala kwesimbawo. Sisobola. Ajja. Sisobola. Ekyo kyo nakirayira. Ndeka tusigale ku byaffe. Sisobola. Naye pamu akafaananyi Honorable Nsereko wali eri. Mutabanyi kanteekeko gaalubindi zino. Mutabanyi lwaki tetuva ku pulogulaamu. Mutabanyi kuba kati saagala mpitemu ennyuku. Tetweddira gumu, Muhammad tetweddira gumu. Nsereko tetweddira gumu. Tuli ba mukwano. Tetweddira gumu ze neddira Mamba. Njagala okutunula mu kamera muno nkugambe taata olina Haji. Mundabire omugambe Namutebi akwagala nnyo. Tujje tukyaleyokko. Bayiza ngenda mukubira essimu. No, kola bwoti. Manyi nze kageze mukukyala wansi. Omanyi ate olaba Nsereko oyo. Taata wa muwulira musenga amutuza nga amuzeeyi.
ali awo mu kibuga kati sokola what ali mu kibuga tumukolere surprise namuyitako lumunenga nyimirire naye nengamba tumukolere surprise kati mpayo kadde 10 ngenda mukolere surprise oyaga kunziba nange nonya sega ali nawe oyagala kunziba akabozi nina mukwano gwange alina mukwano gwe kati nga walina omuwala gwe bakwana naye ng'ono ajjeewo ono nange tumukolere kino ng'ono amuwanga agenda eri ateekayo bibye kyayo kikutuuseko ekintu ekyo kyatuuka ku mwannyinaze nga tamanyi luzungu kino kyogamba nti onakwanira ono nga we natuma kamada agenda ankwanire rozeeti kati tuma kamada watuukire kamada ate yeekwanira nedda nze nayinanga omwami bamuyita Kajiri abamanyi Kajiri munde bamundabire yali nga tulina mwannyinaze wano twabeeranga abanaku kati nga Kajiri ankwana naye Kajiri mubutuufu yanumbako kuŋŋamba nti namutemukwagala kati nga twayimiranga no nga nsaze ekkubo bw'ati nange ayimirira awo n'alumba Kajiri Kajiri ng'ali ku bbuca y'ennyama n'akola bw'ati nange ne mukola naŋŋamba omugambe muwe ne mugamba ngo naŋŋambi n'atema haafu y'ennyama n'atema haafu y'ebyenda n'abimuwa twatwala ebbanga lya myaka ndowooza ng'egyo nga tukuula Kajiri ne mwannyinaze naye teyaŋŋamba nako nti oba nkutidde kyogera nako sitwasinkana nako oba Kajiri gy'oli Kajiri nkunoonya kati nakula nakula kati surprise aji tugivuddeko nze kyenjagala okugamba Haji salaamu alaykum Haji nkutumidde nnyo Haji Abdul Nsereko abeerawo aliwo tugendeyo nze nusookayo ne surprise omwana oyo yafaanana taata wate nze buli lwendaba Nsereko yafaanana taata we Haji bali kuzaala abaana bakufaanana Haji alaye bakunsereko wange kuuma naye talina balongo talina balongo nkutidde omanyi Nsereko kuba ne batoobe nga balongo kuba bannyinazeebe abalina naye beewulira tojja basobola tolina mwannyina Wansereko gwosobola kuyimiriza awo newe bofa tolina okujja kati nga nze nsoose n'entema paasi bwenti batoobe alinamu ebiwala ebinyirira nga era bwolaba ebiwala ebinyirira alina bakulu be naye kati ekituyingiza tolina yiino essaawa yange gitwale Dubai bakuwe ssente yiino kolado naye nkutirawo genda mu kolado bakuwe emitwalo gya dola tolina nze asobola okuzitema tusimbule tudde mu kamera basebo ne banyabo anaakera ku makya okutuuka mu gw'omukaaga awangudde nze nyingire eno ow'omukulu munnange gwoyingireno azibiva tokwalesawo buli wakivugane ku ttaka ojiwidde kolado ogenda bugenzi giteeka mu kava nga bakuddiza ssente amma mwannyina Nsereko nina akalabo kange kano akulabe mu kamera ate kati okimanyi nti kati buli muwala gw'okwana akwagala lwange bamanyi akwagala lwange amma kasuula bubonero nina akalabo kange kano katono naye mami saba okakkirize we nnaakaleetera saba okakkirize kensobodde ate eri gye wali ogambye kuyita eri owooli ewa future ekyali ntono wamba basala ne banyabo mwebale tulaba bye oyogera nani Njogera ni Mama Fina bulenga ngene muraza sente ku wamujjawa ku Facebook kadabe namba enamba abade navuddeko anti ogirabe eno si namba ya Mama Fina wawe government otuyamba senga ne data fayo tuyamba bannange bakubba
olw'okusaba kwa bangi n'okusala ku lugendo n'okutangira ku bafe abasusse mu kwerimbika mu linnya lya Maama Fina erimbise mu linnya lya Maama Fina ku Facebook awafere abeetaaga obujjanjabi wamule kansolingi akusande omusanga bulenga nga bulijjo okumanya ebisingawo kubira Maama Fina ku noti 782 95 17 abirimuemu ne ku noti 772 45 99 kagamunya SB4 Media, Tuggussa Enssonga.